weewaawo mukwano omulabi walulo abali bijjanjaba okujukiza mukwano tewelabira kubanga osubscribinga ate ng'osharinga mukwano tufollowinge nsajja sintalavinga bulijjo mukwano ensonga yatulese wano ku location kati yino gye tutuuseeko ensonga enkulu weeriine tutuuseeko kuba tukyatabaala kubuuza kubali mukasiti naye waliwo omukulu yasobodde okubanga atusitula okubanga tutuuka wano mukwano si mulala omulungi ye musajja omu kub'amaanyi musajja ono yemba mwogerako mpulira nga njagala nsooke nzikakkane y'omu ku basajja ab'amaanyi abaddewo nga basitula film industry ya Uganda y'omu ku bazimbye ettoffaali bwe oyogera ku film industry ya Uganda si ye mulala omukulu eyakuzanyira mu watermelon bane obanga walaba watermelon ne firimu endala nnyingi zimugabaza banange ze firimu zazanye nnyingi nange zoogerako ne mpulira nga zigenda kuzimalayo ye si mulala y'omukulu Haji Fahadi Warigo kireka tubuuzeeko mukwano ogamba otya omukulu Fahadi Warigo director mwebale kutunoonyako nemujja ne mutuboozaako ne mutwagala nemutwaniriza so kintu kyabuvunanyizibwa nnyo era kyensengedde nnyo. Fahadi Warigo obulamu buli butya? Alhamdulillah life tebadde mbi nnyo kuviira ddala emabega weewaawo ebisoomoozo bya Mukama Katonda byatuleetedde ebisoomoozo by'endwadde naye era Allah yamanyi engeri gy'ayinza okukirwanisa yakiinako obuvunanyizibwa so ebisoomoozo bibaddewo alhamdulillah Mungu atukumire tubalamu. Weewaawo oyo mukulu Fahadi Warigo twetaaga bingi okubanga tumumanyako kubanga bulijjo mumumbuuza nti Fahadi Warigo waffe ali wakati mulese mukwano so tulina okubanga tunyumyamu katono omukulu Fahadi Warigo waliwo embeera egenda mu maaso ey'okubanga film industry ya Uganda mukuba mu basajja abadde nga mugibeezaawo ebbanga lyonna ng'ate mugiruddemu naye omaze mu film industry n'emyaka ng'eba? Emyaka mingi industry ngimazemu emyaka nga 7 naye munze yasuubira obulamu bwange bwonna bwadde bwa entertainment lwansonga nabitandikira mu ssomero okitegeera nabitandikira mu ssomero omu kubagiranga nga bwobanga tolimu mukwaya tebikola yes era abantu bangi nnyo abazze bangoberera mu masomero gyempiseeko mbadde musajja muzanyi nga nzannya mu masomero nengendako ku stage nezanyako ku stage naye gye nava negye nafuutuka nenzija netandika okukola films netandika okuwandiika okudirectinga n'okuzanya so awo wendi mpaka nakati. Okay, mukulu Fahadi Warigo waliwo omuntu ayagala okumanya Fahadi Warigo director, producer, DOP kiki kubanga tulabye nti abakulu abamu bali mu biti byonna Fahadi Warigo oba oyagala omwogerako mmanyi obulungi mu film industry oyinza kugamba otya? Lwakuba ombuuzizza ekibuuzo ekyo ng'era nkimanyi bangi abakiina mu mpunga bakyebuuza sitera nnyo okwagala nnyo kwewandiikako kwesoma nnyo bingi naye Fahadi Warigo ni musajja muwandiisi nga sinatandika kujja mbino nali mpandiika bitabo omusajja muwandiisi wa bitabo so kyannyanguira bwe najja mu industry bwe nayingira firimu nemba ate nga ndi muwandiisi wa movies ate nga ndi musomesa oba gwemuyita director kitegedde nakati sawa ya leero ndi producer nsobola okuteeka ssente mu firimu nenfulumya olugero. Fahadi Warigo nkulabidde ebbanga naye kyakasente bwe tumaliriza wano ensawo mbadde njagala omukulu nkwateko mu kasawo munnange naye nno si walala omukulu Fahadi Warigo ogambye nti nno oli muwandiisi ndeka otubuleko ku firimu ezo ze wawandiikako omuntu omulabi asobole okubanga gaeke firimu nyingi weewaawo nti ezimu nga bwe nkugambye tetutera kwagala nnyo kwewandiikako oba kweyogerako bingi firimu nyingi zentaddemu omukono zisijja kumenyera zitya naye mulimu zensobola okumenya nga n'abantu bazirabyeko nawandika firimu gye bayita Mwamba nempandika firimu gye bayita Akanyoolagano nempandika firimu gye bayita Bad Mother, Kamalimali, firimu nyingi. Kamalimali nayo gwe yagiwandiika. So omukwano njagala okwongera okujjukiza nti mukulu Fahadi Warigo tukyalina yakyayongera otubira naye tuli all about film industry. Naga mukwano bulamu buli obulala tujja kubanga tubanoonya naye kaseera kano tuli ku film industry. Twagala kwogera ku industry ya Uganda n'ebina Uganda. Tukyalina omukulu Fahadi Warigo. Twagala yongera otubulira ye ng'omuzannyi wa film ya Uganda oba kati ne tumusanze ali ku set ali mu kukola firimu empya gy'ogenda okubanga onyumirwa. Twagala tubulire ku Fahadi Warigo obulamu bwo mu film industry obusanze otya katono nnyo. Like obulamu
tebubadde nnyo bubi bwewa tulina ebisomozo bingi nnyo nti mu bulamu bwa movies tusobodde okukoleramu ebimu ku bye twasaba Allah bye twasaba Katonda emikwano ne tusobola okukoleramu okusomesezaamu abatamanyi oba kyekyatuleeta mu industry kusomesa bwewawo nti n'ebisomozo bingi nnyo mu industry ne byetusanga yes ebisomozo bingi nnyo bingi bisomozo nga ki muli byogamba nti tufu kino first of all kanzije direct our major problem gye tulina mu movie industry oba mu entertainment we have stupid leaders tulina abakulembeze abasiru I mean I'm sorry to say that but please that is it kyekyo tulina abakulembeze abatafaayo abakulembeze abatatwagala abakulembeze abatayina lugendo lupya mu ffe ndako abakulembeze nga batyo ogamba ku bakulembeze ba film industry kiti ekyo everyone mu bonna kuviira ddala mu maka gaffe gye tubeera kutuuka ku byalo kubeerera kuba ekintu kino industry kintu kigazi nti omukulembeze yenna buli bwatafaayo ku kiki ekikolebwa mu society tekiba na lugendo so abakulembeze bonna kyebatwaliramu kabe mukulembeze w'eggwanga okitegeera omuntu buli bwoba nga tofuddeeyo ku kintu ekikolebwa mu ggwanga lyo nga tokyagala by the way ba leaders abakulembeze betulina tebatwagala okitegeera bamalira ssente mu bintu byolaba ebiri mayina nakwata ssente nazimansiza ku bantu abali mayina okitegeera abatalina kyebakolera ggwanga tetukubulire tuli basomesa ni musajja muwandiisi wa ni musajja muwandiisi wa film tusomesa twokuna okuzanya tusomesa ggwanga but bwe tuba n'abakulembeze abatasobola kufaayo ku bye tukola okitegeera kibafuula okubeera nga bali ki so tebatwagala ekizibu kye tusinga okuba nakyo si ssente naye abakulembeze ye problemu yaffe gye tulina yes omukulu Fadi Waligo twagala tulindireko mulamu bwo katono nnyo nga bwogambye nti abakulembeze nga bwe batafaayo kubanga mutufu firimu industry ya Uganda n'oba ogyegendereza buli muntu yenna agamba kimu nti tetuyambiddwa tetufiiriddwako nti buli muzanyi wa firimu yenna anyigirizibwa wenga omuntu Fadi Waligo walibadde ogamba oti abakulembeze naddala okuba nga balina engeri gye bapushinga mu firimu industry oba muzanyi wa industry yalibadde yeetaaga kinga omuntu okuba nga firimu industry ebaako kyegendako mu maaso Yeah, thank you so much okumbuuza ekibuuzo ekyo. Let me come direct ku nsonga eno. Lwaki abakulembeze nti tubafuula okubeera nti ye major problem in this industry? Njagala now look here. Omuntu kati nze bwe mba ntandise okukola olugero neetaaga location zenkoleramu neetaaga prompts byenkozesa bwe mpandiika olugero lwaki tulemeddwa okukola films ez'omulembe ziri so expensive twetaaga locations ez'amaanyi okitegeera ng'oba oluusi locations ezo njogera ku bifo ebikolebwamu ebizanyibwamu nga okufuna location eyo nyina kuwandiikira gavumenti naye bwe nkola process eyo ne mpandikira gavumenti taking a long time okunziramu ngaazo omuntu oluusi tebabituwa ojja kusanga omuntu nga tebakuwadde ekyambalo kya poliisi bakuyita muyeekera naye nga weewunya oli musomesa wa ggwanga okitegeera sigenda kukola firimu nnungi nga sifunye prompts nnungi sifunye location nnungi bwe mba wano nga njagala kisaawe ky'ennyonyi kikozesa omulabi wa firimu ajja kwagala nteeke ekisaawe ky'ennyonyi mpandise ku lugero lwa alinnya ennyonyi teekemu ekisaawe n'ennyonyi naye okufuna ekisaawe ky'ennyonyi kikozesa kikizibu kati abakulembeze bwe baba tebatusobola kututeerawo mbeera eyo etugondeza mu bintu ebyo okitegeera tuteese batwagala era olaba mpulira nti abantu bangi babeera bagamba mbu era mbu firimu zaffe zemuzannya abazanyi b'ababiina Uganda mbu tebazitegeera ebintu simanyi mukwatira mu bintu simanyi ebintu mubyeditinga simanyi so njagala onnyonnyola omuntu ddala embeera gy'oyitiramu njagala omuntu yenna ayongera okumanya industry ya Uganda eno engeri gye musobodde okuba nga ati si akatono ke mukoze musobodde okakola yes njagala kusooka okukugamba kino nti tuli balwanyi abasobodde okulwanira mu buli mbeera yonna era nga we are ready okukola ekyo okulwanira mu buli mbeera yonna nti nakana katono ke tukoze tubadde tulwanagana na bulwanaganyi na mbeera nenzija okusobola okubeera nga bibeerawo nenzija ku kyalo kuno chairman nangobaganya naye bwangobaganya nantuusa ku geeti nantuusa ku kikomera wali nendaba nga simulaba nenkola kyenkola ki nolondawo kyengenda nakyo mu maaso nolwensonga nti tubikoledde mu bugubi
olwa Uganda empya oba olwa abaana baffe abajja kitegedde yes tukugubye nabo limbeera era tukyenfuyita n'ebintu Okay, tukyalina omukulu Fadi waliwo omukwano okujukiza nti ze muwoleza Udasita Lavinga bulijjo katono nnyo mukulu Fadi waligo bw'oba toli mu firimu kubanga tulabye nti abantu bagamba firimu industry eno abantu mukyali mu kunyigirizibwa ate munaba kubanga mugifunamu ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kikubeezaawo kati okusobola okubeerawo noba ng'olabikamu Fadi waligo ng'osobola okuba nga okyali musajja ayimiridde bw'oba toli mu firimu olwola okulabika. Yeah, that's good question. Nga bwe nagambye ndi musajja muwandiisi wa bitabo era nsobola nina ebitabo ku katale kwa Angelina Bookshop omwami gwe ntera okukolagana naye bw'oba ogenzeeyo gwe nayagadde ebitabo byange waliwo ekitabo bakiyita kiribaawo ekitabo ekirala kiyita omusambo Namugga ebitabo ebiri ku katale ebirala bikyali mu process like n'ekirala ndi musajja musuubuzi so ebyo byebina okubinyambye okubeera nga nzijja mbeezaawo kino kubanga industry eno kakube kuyimba kakube kukola ki tolina kukulembeza ssente ewaawo nti mudda oyinza okuba byokolerera naye omuntu yenna ayagala okituukiriza oba oyagala okimekinga oteeka okubako n'akantu mu ggwe keweekolera akantu keweetandikirawo ne bwekaba katono katya oba business wise n'oba kosuubula ka business kooteekayo omulimu ogw'enjawulo so ekyo kituyambye nze nga nze Fadi Waligo netegekera obulamu bwange nga nze omuntu nemmanya nti kambeeko n'ebintu ebirala byenkola ng'omuntu so that's me. Okay, obulungi tukyalina omukulu Fadi Waligo tukyagenda mu maaso abeere nga tuwulira kubanga ekisinga twogera ku film industry okusingira ddala kuko nagamba nti ogenda kubanga onyumirwa ate nga bw'oyiga film industry ya Uganda nnene ate nga twetaaga okuba nga tugiva kannabwala okuba nga tugimanya ate nga tumanya n'abazannyi bo abakuzannyira ebina Uganda kyemmanyi bulijjo weebuuza abazannyi b'ebina Uganda bali wakati mukwano yeno abbi eno media yokayoka egenda okuba nga ebakutuusaako omu ku omu buli yali akuzannyidde ekiro Uganda nga lyomulabyeko nze ngenda kuba mukutuusaako so tugenda kuba nga twerekereza mukulu Fadi Waligo naye nga kati tunaba kumwerekereza kubanga twetaaga tu okumumanyako obulamu obulala n'essaawa zino musanze ku seeti ate saagala kumutawaanya so njagala abeere nga omukulu ono atusiibulako n'omukulu Fadi Waligo njagala abeere nga obaako ebigambo by'ogamba oyo omwana yina eyeegomba okuba nga azanya firimu eyagomba okuba nga abeera nga Fadi Waligo bujjo gwalaba mu kina Uganda njagala abeeko ebigambo by'omukuutira ng'omwana oyo omupya akola atya era alina okuyita mu process. First of all, buli kintu kyonna kitandikira mu kulowooza okifuna mu ndowooza mu ggwe oluusi n'okissa mu bigambo oba oliawo ne mbikola naye njagala okugamba omuntu oyo yenna ayina endowooza oba ayina ekirowoozo mu ye nga ayagala okubaako kyakola mu film industry olw'okuzannya firimu ekyo ekirowoozo kyatandikira mu ggwe era gwalina okituukiriza n'olw'ensonga eyo nti nga tonnaba kwebuuza ku maama akuzaala oba taata akuzaala tonnaba kwebuuza ku musajja akwagala oba omukazi akwagala tonneebuuza ku mikwano gyo olina okusooka okwebuuza mu ggwe okyetaaga ansa gy'ofuna bw'oba owulira nti okyetaaga oyagala okituukiriza oyagala kuba omuzannyi wa firimu noonya the way ekkubo lyosobola okituukiriza okituukirize lugendo lunene okufuuka sita oba okufuuka omuzannyi wa firimu ayogerwako naye era ggwe alina obuvunaanyizibwa okituukiriza lwansonga bw'okituukiriza bw'ogenda noonyereza ku bantu abakirimu beebuuzeeko ofayite buli struggle yonna buli mbeera yonna gy'ogenda okusisinkana buli muntu asobola okubeera wakale Nani katono nnyo Fadi Waligo era nga simanyi kyalina bingi ebyokubuuza kuba omagwe omu ku basajja bensanga ningamba njagala kubuuza ebintu bingi naye omukulu Fadi Waligo njagala obeeko empagi z'obwo omwana oyo ddala z'alina okukuuma z'alina okugenderako ddala okubanga asobola okuba mufunda nga asobola okuzannya ng'omukulu Fadi Waligo bw'omulaba. First of all, bw'omala okudecidinga okusalawo omuntu nti oyagala kubeera muzannyi wa firimu n'osisinkana abazannyi ba firimu oba mwana muwala bagenda kukukwana bw'oba mwana mulenzi ogenda kusangayo abakazi abanyirivu bobadde tolabanga nako ku byalo yammwe gy'obeera mu industry oba mu music oba mu firimu ogenda kusangayo abakazi ogenda kusangayo abatakwagala mu kintu ky'ojjiridde kitegere ogenda kusangayo era mu ngeri yemu abakwagala ennyo abagenda okwagala ennyo
nemanya muggwe nga bwe nkumenyedde ebintu ebyo manya muggwe ekiruubirirwa ky'okutuukiriza talenti yo bagenda kukukwana fuba nnyo okulaba nti abakukwana tebakujja ku mulamwa fuba nnyo okulaba nti abakazi b'osanze mu filming industry nga gwe omulenzi oba omusajja tebakujja ku mulamwa fuba nnyo okulaba nti abo batakwagala bogenda okusanga mu industry fuba nnyo okulaba ng'obayitako namaanyi okimanye nti gwe nandeeni buli muntu asobola okubeera owakali. Weewaawo mukwano omulungi omulabi wa Lulu and Abadi Media mukwano njagala okujjukiza nti toyagala okubanga osubscribinga mukwano tufollowinge mukwano olwa movie industry anti nze nakugamba ngira kubanga tusaako byonna ebikwatagana ku film industry tubadde n'omukulu Fahadi Waligo director ate auditor mukwano omusajja ono awandiise obutabo nkusaba genda akatale obeerenga obunoonyako obutabo bungi nnyo ate nga kyakuwandiikira obutabo bungi ate nga producer muwandiisi wa firimu empitirivu mukwano tugenda kuba tumwerekereza ku mulundi guno ate tugenda kuba tumukunoonyeza biri bye badde ombuzi ebirala mbu Bafaadi mufumbo Bafaadi akyanoonya simanyi lindakonyako kosinza kale kakuba kannuma Faadi oli mufumbo. And maybe next time I'll be explaining about that. Maybe next time. So, but bingi nga bwogamba ebintu tukyayina kwogera bingi nnyo so nja kuba okutegeeza oba nja kuba ntegeeza ensi naye nga kankiddemu kuba sigamba nti kina abamuzizi siri mufumbo okitegedde kale okitegedde mukwano omulundi ogwaleero omukulu Fahadi Waligo tanoonya so okugamba mukwano so gabadde alina essuubi togwamu maanyi osanga lugenda kuba olunaku lwo mukwano kujjukiza nti mukwano tulina kuba tukwerekereza naye nga tuwalabira okuba nga osubscribinga mukwano Lulu and Abadi Media nze omwezi awo Jacinta Lavi so mukwano tovaako